Buli mwaka abasuubuzi babeera mu kattu olwa puleesa gye bafuna okuva eri bannannyini bizimbe, emiwendo gy'ebintu okweyongera, so nga n'abasolooza b'omusolo nabo babeera bali waggulu ku kizimbe ky'amapeera buli we badda babalengera. Embeera eno kubeera nga tekoma. Omubaka wa Kampala eyo Masekati Muhammad Nsereko agitadde ku bwannakigwanyizi obuli mu basuubuzi wamu n'okweyagaliza bokka. Abasuubuzi babadde babeera selfish, very selfish. Fazilonga azibe ebyabwe bitambula babadde tebafaayo. Kati wallahi Mungu abanyizeemu ati nabo bawulira obulumi omutembeeyi bwe tuba tumwogerako bo bayitako ne bagamba lebo ababooda abo gobogerera kakati nammwe kiri eri mmwe. Nsereko agamba nti kyekiseera abasuubuzi nabo balekeraawo okwesuulirayo gwannaggamba bwe wabeera nga waliwo ensonga eri mu kwogerwako nabo baveeyo bagatte eddoboozi anti Seruka Mamayute bwe bakwata ku lirye ng'awoloma. Kati paka olutu bwe munaatuusa ekiseera ne mumanya nti buli bwe tuba twogera ku bajeti wano n'emisolo bibakwatako. Kati amuhape mukireese mu kiseera ekituufu we twogerera ku misolo, we twogerera ku kugiisa ne ku kugiwooza. So mboozaayoza nze siina kirala mugumireemu omwo naye simanyi timuyina amaanyi amangi. Nsaba Allah abawe obugumiikiriza. Abasuubuzi bataddewo ennaku 7 ez'okwekalakaasa naye abaffe zino banaazimalako. Simanyi kunga bwe mbamanya abasinga nti kinaawanvu ennaku 7 bwe munaazimalako nja kweyongera okuguma nammwe wiiki ennamba. Nsaba nnyo Allah abasaasire. Ate ye omubaka wakati kamwe eyo Maserengeta Kirumira Charles agamba nti gavumenti erina okukkaanya n'abasuubuzi kubanga be bayimirizaawo eggwanga. Olunaku lumu lwokka ng'olwaleero okuba nti baggaddewo bizinesi zaabwe gavumenti efiiriddwa a lot of money in taxes. Ako nno kabonero kamala bumazi Omunnayuganda okutegeera nti kibi nnyo gavumenti obutakkaanya n'abasuubuzi ku nsonga entonotono. Ensi zonna ezikula zikola lwakuba nti zisolooza omusolo. Naye ate waliwo n'ensi ezigwa ne bagamba nti eri gavumenti yagwa lwa kusolooza musolo mungi ku bantu ba ku basuubuzi. So awo tulina okufunira balance. Nekitegeera nti bano abasuubuzi be bayimirizaawo eggwanga era nga n'omusolo gwe tubateekako gwe musolo gusaanidde. Nti naye basobola okubeera nga basigalawo ne bayimirizaawo bizinesi zaabwe ate n'eggwanga nesobola okubeera nga likufunamuko ku musolo. Bwe libanga eggwanga likulira ku musolo kati gavumenti teesolooze lwakubanga abasuubuzi bakaaba. Nti bwe guba musolo ffenna tukkiriza nti gulina okubeerawo naye gulina okubeera nga gusaanidde. Olwo nno tubeere nga tutambuza ekonome yaffe n'eggwanga yaffe okubeera nga ligenda maaso. Yo poliisi y'eggwanga olwawulidde ekigambo kwekalakaasa neeyungula abawanvu n'abampi omubaka Kirumira kyayisa obutiitiizi. Waliwo okwekalakaasa bo balowooza nti okwekalakaasa okugenda kubeera kulina kuba kwa tear gas era ensonga lwaki bamusembeza kumpi. Naye abasuubuzi babalaze nti bali very mature era olabira ddala nga egundi yaabwe gye bakola protest yaabwe gye bakola protest ya mirembe bo baakedde bukezi ku makya ne baggalawo maduuka gaabwe tebanava nayo kujjako ku street nno munnange. Naye olw'okuba nti gavumenti batiitizi nnyo bo ebimotoka byabwe byazzedde era mubiraba buli wamu ne tear gas bali ready okuba abantu tear gas. Naye ndowooza banoonya be bakuba tear gas tebabalabako. Awo nno tulina okutegeera nti abasuubuzi ate bo bagezi ddala. So tulina kukola ku nsonga zaabwe eggwanga lyaffe litambule ligende mu maaso n'ekonomi yaffe. Nensaba nnyo Mungu abasaase kuba kye boogera ky'amazima. N'omukyajinga vaati ng'ayingiza ekintu vaati n'amukwata n'amuteeka ku muntu omulala agula ate n'omugamba ne risiiti y'omulala n'ey'omulala. That's disruption in business. So URA yeddeko nga naffe bwe tukole eno tax bills. Abasuubuzi we twogerera bali mu kwekalakasa kwa nnaku 7 nga bawakanya emisolo emipya egyababinikiddwa naye abaffe okwekalakasa kuno kunaavaamu ebibala. Kavuma Ibrahim yakusakidde emboozi eno ku Rabitem TV Community.